Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero nze nammwe abakyala njagadde mbalage ku ddagala eryo. Eddagala tugenda okubeera nga tugenda kutunuulira mubisi gwa njuki. Omubisi gw'enjuki ogwo gugenda kukuyamba naddala gwe omukyala talina bwagazi, beera ng'otunuulira omubisi gw'enjuki guno gugenda kukuyamba, gugenda kwongera obwagazi mu bukyala bwo. Beera ng'ogufuna, kikulu nnyo ofuna omubisi gw'enjuki omulungi. Bw'omala okugufuna teeka amazzi mu kikopo. Bw'oteeka amazzi mu kikopo kwata ejjiiko 2 ez'omubisi gw'enjuki ziyiwe mu mazzi ago g'otadde mu ttampeko. Beera ng'otabulamu. Bw'omala amazzi ago g'otabuddemu omubisi gw'enjuki gayiwe mu bbaafu, genda obeere ng'ogatawaaza. Olunaku tawaaza emirundi gyonna gy'osobodde. Kigenda kukuyamba, ogenda kubeera ng'ofuna obwagazi bulungi nnyo. Omubisi gw'enjuki mulungi nnyo, ly'eddagala erisookebwako. Beera ng'olitawaaze ligenda kuba likwongera obwagazi mu bukyala bwo. Osobola oddikozesa okumala ennaku nga 2. Ennaku 2 ezo ojja kuba ofunyeemu enkyuka, ogenda kufuna obwagazi bulungi nnyo. Omubisi gw'enjuki ddagala nnyo ku nsonga eyo ey'obwagazi mu abakyala. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.